Nabasuubiza ate bagamba nti asuubiza nabasuubiza nti tukyaline afande Omara ambalamusiza nnyo mwenna bagenda maaso n'okutulaba ku Soti TV mwebale kutuwagala mwebale kwagala programu eno asaba bwe ziwera 5 omanya nti ku Soti TV programu eya Unveiled experience ebetuuse Unveiled experience yeyo programu ekutambuze eggwanga Uganda lyonna nga tugenda tubaleetera embeera ez'enjawulo abantu abalina bye beemulugunyako abantu abalina ebyafaayo byoyinza ogamba nti bikulaakulanya abantu babibayamba abantu nga retired afande Sam Omara abalina bye bayiseemu nga ddala olabira ddala nti waliwo ekisera yatuuka n'ayita mu ttanuulu naye n'ayitamu abantu nga njogera nindekani Isaac kyagambiddwa n'omuleeta nga akunyumiza ebbanga lyamaze ng'awulumula Yasini sesa akyali muto Robert Mutebinanyini Field gemannya agange ensanyuso okubanga nzizemu okubasinkana emboozi mwagiraba amazima gali nti mwasiima abasinga benjogerako ko nabo mungambye nti afande Omara mwaite mumanyi nti musajja munyumya bwatyo ye bwatyo ataddwanga ku mulembe emyaka nkaaga n'omusobyo naye omulaba akyalina amaanyi. That's why nabategeeza ku nnaku olwokutaano nti retired but not tired. Ya retiringa naye amaanyi gakyalimu. Era ekibuzo ekimu akubye namubuuza nga tutandika programu eyo kikiddala lwaki gwe wasalawo omule kubanga ensi yali ekyakwagala ekibuga Kampala n'emiriraano waliwo kyakikwasiza maanyi ate bulungi naye ate nga bannayuganda bayite balaba nnyo mbeera eri awo ebaleetera kukaba maziga mu biseera bwe babeereranga mu operations. Bannayuganda sooka babuuzeeko afande Omara awo wennyini programu tugenda okugitandikira. Mbalamusiza nnyo bannayuganda abampuliriza abali ku Giant TV, Salt TV, amanya retired assistant commissioner of police Sam Omara musajja wa Kabaka mukodomu wa Buganda mwagala w'abangi. Tuyanze gafane bwe twamalira show waliyo tubuulira ku byali mu meeting eyo eyashyuse ekibalo n'omuzannyo gwonna ogw'okukwatamu Kano Kiza Besigye ng'oli ne bajeno ng'oli ne jeno naye ate si jeno yekka wali ndowooza SSP ASP ayawukana ne ASP era wona tujja kutuukawo yali mutono nnyo mayinja 3 naye ng'agenda mu maaso n'okulaba nti abalaga embeera ezaamuleetera okuwangula kye bali balowooza nti basobola kiwangula ye walk to work eyali etandikiddwawo Kano Kiza Besigye retired ng'ensi erowooza nti dokita gundi gye yali atandise eyo yali egenda kukyusa eggwanga era obunkenke bwali bungi nnyo kubanga amawanga mangi agali gatandise okukyusa abakulembeze baabwe nga bayita mu kwekalakaasa ne Uganda bwe kyali kirowoozebwa afande Omara n'ayingirawo. Yes. Wali junior mu police mu rank naye ate n'okola ebyaba senior mu police mu rank obwo bwongo nno. Nali siri junior nnyo naye nali mutono mudaala kubanga nali senior officer. Police officer wa mayinja 3 weewaawo senior officer naye taweza kwenkanankana ne commissioner oba ne senior commissioner oba ne AIGP naye Katonda yampakisa nembanga ebirowoozo ebyali bifuluma mu nze kibadde kyamagezi era kya mugaso gye bali kibula nti ku meeting eyo nagamba bosi wange nga tuli ku meeting police headquarter yali Parliamentary Avenue mu Lembeeyi nembagamba nti bwe munaayongera mu maaso kutya amateeka tetujja kuwangula lutalo luno yawakutowa waliwo kyenengedde you fear the law amateeka getukozesa si ffe tuzikola why fear to use it nembaleta birowoozo nti there is what we call preventive arrest ye kukwata muntu nga ekigendero kyo okumuziyiza okukola ekikyamu kyabadde agenda okukola kikyamu oba agenda kusangalanya embeera enungi oba agenda kukola kiki eyo nno olina okukola ki kumukwata. Preventive arrest egamba nti police wadembe kukwata omuntu oyo yenna gwasuubira nti agenda kukola kikyamu oba agenda kuzza musango nga maze kukoza musango oba nga naateera n'oteeka ku kibayita preventive arrest kitegeeza nti omuziyiza kukola kikyamu ekigendero ky'okumukwata omuntu oyo kwe kumuziyiza okukola ekikyamu kyabadde agenda okukola oba kuleeta butebenke okutabulatabula mirembe oba kukola ki you arrest him. Kale singa zibadde zigamba nti agenda kusaba 4 teeka eyo ligamba nti
bw'omala kukwata omuntu bw'olaba kiseera n'obudde bw'abadde agenda kukolera songa eyo activity eyo emenya amateeka kwegamba omuta nga tewali musango gy'omuvunanye oba nyonyere mu Luganda bulungi mu Luzungu ekyo kinyonyere mu Luganda nyonyere bulungi naye okinyonyodde. Preventive arrest is an arrest where a police arrests somebody with intention to prevent him from doing a certain wrong thing, either destabilizing the peace of the people or otherwise. And the law says, once you arrest him and you have seen, you detain him somewhere, and you have seen that the hour in which he wanted to go and do that is over. For example, he wants to go and disorganize people at 10 o'clock. You have arrested him at 8 o'clock. You have kept him out 5 o'clock or 6 o'clock. Release him, because at that time, let him go, and it's not a crime against the police to do that. If you fear such kind of a law, we can never win what? Never gamba. You know, if you why even allow him to reach Kasangati town? From his home there, why do you allow him to reach even the main road of Kasangati? Arrest him from home. Tell him you are not going to go. Because you are going to do this. Mwachikolanga muti afande kubanga abantu balowooza nti mwe abannabyabufuzi mwe mubawa amaanyi. Mubakkiriza ne batuuka gye batuuse ne bakola bye bakola, abantu ne bakuŋŋaana kati ate obuzibu ne bujja. Balina ddembe lyabwe eby'obuntu. Eweebwa constitution ya ggwanga oba ssemateeka ya ggwanga. Si ffe tubawa amaanyi nti genda okole bwenka. Ffe turegulatinga bw'abanga agenze mu bukyamu akola mu ngeri enkyamu ne tumukomako ne gandi wano okoze bubi. Otegedde si poliisi yewa gundi ddembe y'okugenda kukola ki. Ekitegeeza ye ensonga lwaki mwakwatanga balukwago Besigye ne mubata oluvannyuma nga temubaguddeko na musango. Yes, kubanga bo omanyi banafuzi balina mukisa omubi. Omukisa omubi gye balina kwe kulaba nti abantu gemanyi gaabwe. Otegedde. So bw'anaakola kintu agenda mu mukutu gonna kati ngamba ga Salt TV ne yeerangirira. Ekya tujja kukola ki? Tujja kukola bwenti. Fena tugende mu kitundu bwenti. Kati Oluganda lugamba nti emimi weesula bigere bebikola ki? Webikeera. Tukeera bukezi. Oluusi tuyinza okukeera ne tuzinga kitundu ekyo ne tuteekako bantu basirikale nga 6 wantaawo bwe baagala. Kati awo tuba tumaze kutta mission ye. Ffe tubasookayo. That's one of the things. Oba bw'aba ayogedde bw'ati oluusi tuyinza okugenda tumukeera mu maka gere kati you talked of doing this but ekyo kigenda kumenya mateeka ejja kuleeta butali butebenkevu muki wakati mu bantu. Nomuganda kati nosonga eyo wano wenyini wuwo obanga towangako abewuwo time emala leero tuuse okubawaayo time emala togenda kufuluma. Tuyanza nnyo tuyanze Unveiled experience ye program etuli ebyo byonna afande yabikola nga akyali mu police naye mu kiseera kino etwogerera yawummula ali retired police yagiwummula akola bibye. Ekibuuzo kiri nti byonna ebyo wakola afande mu kiseera kino tewali kiwejjusa. Ate nejjusa ki? Engalo zange zino tezirimu musaayi. Tegulimu musaayi gwa kukuba mboko, tegulimu musaayi yakutta muntu, tegulimu musaayi yakuwamba muntu mu ngeri enkyamu. Kwegamba ate nejjusa ki? Byonna byoyogera wali ababikola. Gwe lwaki tewabikola? Babikola ki? Okwata okuwamba abantu mu ngeri enkyamu okola biki? Obumanyirivu. Entendekebwa yange eyinza kuba nti si entendekebwa y'abanno abagwabo ogwe ku muntu omuntu natandika okubogana eyo otegedde entendekebwa yange si yeyo oli mutuufu era tugenda tugwawo abalinga mmwe. Police may take long time okufuna officer afaanagana nga Sam Omara ejja kubatwala bbanga ddene kubanga si kyangu okufuna mu police oba musirikale eyagalwa abantu ng'abantu bamwagala. Nze manyi bulungi nti abantu banjagala nnyo wadde nga batonotono abo betwaziyiza kuyingira mu bintu bakyaliko political wundi eyo naye
I know in general mu ggwanga naddala mu Buganda wano abantu banjagala ne Uganda yonna ninaye abalabe mmanyi abantu bebaali baagala yaliwo Jeno Kayihura yali takoze bubi nnyo mu bantu yali asobola okutambula mu bantu katakyali mu poliisi naye mulamu Felix Kaweesa oyo naye yali abyudinze gundi eyo mu bantu takyali mulamu yagenda Kaweesa yali afaanagana nganze kirumira yali ayagala nnyo bantu naye yali mwagazi w'abantu kati babiri baafa ababiri baafa nsigada ogwo wengenda okubuuliza ekibuuzo ababiri baafa osigadde omu baafa osigadde omu gwe totambulira mu kutya nga ntyaki bali bye baafa byebimu olaba neevuga mu kibuga nga sinena escort n'omuntu n'omu n'omwana waneki afande weevuga nabali baali beevuga omu baamutta yeevuga gwe tolina kutya sitya nnyo otyatyamu yogera amazima oba tukuwa obukuumi tubukuwe kyolina okumanya mwana mutebi tosobola okwekerera kufa okufa ziba ntuuko bwe ziba zituuse tewali wosobola kuhidingira kufa ekyo kituufu ekyo kituufu olunaku bwe lutuuka nekyokubiri nze nzikiriganya mu obukumu bwa Katonda ayinza byonna ebirala bijja luvannyuma yasinga okukuma otegere ekirala omuntu nawe kwekuuma otegere kwekuuma abantu tebamanyi nti ndi mu Kampala naye nga wendi ndi mu Kampala wano mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka wembapangalira wano mu Kampala naye tololo balowooza nti mpumuliddeeyo tololo naye afande ebyo byonna byeyogedde naye luyinza okuba olugumugumu oli popular nnyo obadde mu poliisi ng'abantu bakwagala mu poliisi abatayagalwa bonna si bonna naye abasinga baasiibula ekyo saagala kikkisa abaali balina gundi eyo abantu eyo tebakyaliwo ababadde balinaki kankisookere kwasooka bwe bakuba afande Felix Kaweesa amasasi bwe bamutta omuntu eyalinga amuddiddewo awo mu bye yali akola yali afande retired kati Kasinje AIGP n'omulala yajjako awo katonotono yali afande Kayima bonna nga basinziira mu lujjudde mu press conference bayogeranga bakaaba afande Kasinje n'agamba kati mwagala kunzitira ki so and so is calling me oyo omu gwe weekukumawa butitiizi omuntu ali technical ate nga gundi tukabira direct bwatyo bo bakaaba direct gwe wakabira muli mpolampola mu motoka yo ne makaago owefumbe n'omugamba nti kibinyo bwe bakuba afande Kakirumira amasasi ensi yalowooza nti Omara si yaddako kubanga awe watyo naye waliyo tandise okubeera hooti fena ne tutya ne tugamba mukoddomi wa Buganda musajja wa Kabaka Omara ne tusigala kukola tuti Mukama yamba Mukama taasa yamba yawulira salalamu naye olwo nga gw'oli ku ki kati ogamba zaffe olwo gwe anze nange neesabira nange neesabira naye wadde ng'otenda Bakayima n'abalala kwagalibwa mu Buganda ne mu Uganda naye ojja kukkiriza nti ze nsingako si Bakayima bagundi Kaweesi Kaweesi baali bamwagala kubanga yalina buntu bulamu butuufu yali my only mukwano in the Uganda police yeyo omuntu abadde anjagaliza birungi only that the rest teriyo basabutuwas betubale naye mu Uganda police naye lwakubanga nange nina obukugu bwange saagwa ku katimba kaabwe awo mbadde njagala ntuukewo kubanga afande ekituufu kiri nti si mu poliisi mwokka emirimu gye tukoleramu tubeera n'abalabe baffe bangi abatuwalana tebaggwayo bw'okola ekirungi tosiimibwa okuggyako olumu ndowooza bakama bo be basiimako bokka abalala bonna balabanga atakola obimanyi challenges za life nti buli lw'oyambuka kikola ki kibaluma olina level we watuuka nga bayinza okulowooza nti poliisi yeggwe wagiyitamu otya eyo
ngakolevo ki waliwo watuuka kubanga okimanyi buli lwoyambuka obeera n'abalabe bangi walevu wewatuuka nga ondowooza commanding operations mu Kampala n'emiriraano nga kumpi buli wamu gw'obeerawo buli kiganye gw'okikolako simanyi wewayita mu mbeera eyo mu bannaffe eno ebeera nsaalwa na ttima. Nze njagala kugamba kigambo kino bwana gundi naoza nange najogerako mabegako eyo mu talk show yange endala okubuuka buli mitego egyo ya fitina amazima gali nti buli mulimu fitina kituufu ne mu polisi oyo mbalimu fitina y'amaanyi naye bw'oteeka mu bwongo bwo oteeka okwekuuma waliwo nyekuta 3 D ng'okyali ku mulimu gwa gavumenti nalala eyaffe eno ya kisirikale omanya nti nyekuta eyo ekutunuludde DDD ya 3 triple D kasita omanya principle ya nyekuta eyo ng'egyosobola kwewala nyekuta ezo ojja kukola mulimu malewo nga teri yako akukubye ku mukono anti ondese mu suspense nkuweyo the first D defense no the first D bw'okola mulimu ng'okyali ku busirikale ne musirikale abugenda mpuliriza bw'awulira kigambo ky'obwana kino kigambo ky'amagezi manya nti nyekuta 3 zikutunulire D ate ku nyekuta ezo 3 tekalimu kalungi akali muyo nakatono nakamu the first D afande tulinga abali mu firimu onyambusa bonzise onda D first D ati oyagala kumanya ngabwe nabuka gundi kubanga I knew those things. First D is detention mulimu gwa busirikale olukola bubi otegede it will cause your detention. That is the first D. You know ate ogenda wo kulerwe ku polisi yo kulerwe do it in a wrong way you will be detained. Second D kuwulire second D omulimu guno gwaffe kasitokola mu bubi mu bukyamu mu ngeri etali bundi dismissal you are dismissed tandise okukulaba kati otegede tandise okutegeera wali mbadde mbuze ne third D nkuwulire the third D deployment no wetekaka kigezo tosobola kugira the third D is death. You do this policy work or any askari work in a wrong way, it can cause your death. Triple D. Detention, dismissal, death. So bwanga ekiri mu bwongo bwo nti bwena akola bubi bajja kunsiba awo tojja kukola nsobi bwena akola bubi bande ngoba ku mulimo bwena akola bubi gwizo kundetera kufa. Those are the 3 Ds: detention, dismissal and death. Kati byonna agezangako obyewala tejankwata era nyekuta ebe kutunulire mutebi anakola nsobishi tumudetaininge oba anakola nsobishi tumudismissing oba anakola nsobishi you cause your own death oba bakutte anti nayo bibeerayo soma agera ku kati nga musirikale olaba muntu kati nga ono gwe batira jinja mu kwotagadi y'abajasi yakola bubi oba oli wabada simagira nabe bijambi you die then we jambi ajana akola ki nakuja ko masasi nakola ki you are deployed. Why do you those on duty so nze mu kumulimu gwange nagende na mademu egendereza ennyo kikola nti nakati nkyali mulamu nakati kyali mwegendereza okwegendereza buli omu yegendereza naye ate omuntu baba ayagala okudetaininga baba ayagala dismissinga baba ayagala okutta oba naawe okukozinga okufaako bayita mu bintu bingi gwe wabyewalanga otya oyagala kuŋŋamba nti tewagendanga mu police mess kulya mmere nze simala galya ne moteri sirya moteri okujanga ngwabugwe moteri yo nendya nenkola ki ekisooka 1
ekyanyamba watu yagala kumanya sirina social place wano mu Kampala social kaza nungande Omara buli kawongozi musanga wano kwanywera esoda we kubanga nze sinywa mwenge toyina routine eyo nti wano wabeera buli kawongezi sirina lwakuma bulamu bwange two sirina particular hotel nungande wano walira lunch we bulijjo wabeera ekyo sikirina 3 tomala gampita nti konga bangi bampita nnyo ndowooza bayagala okumpa poison ndowooza mirembe egyo osanga from nowhere omuntu ajamba afanto mala egwe guest of honor mugundi yafe jangu you have made ya Kabaka you are the guest of honor say obukwano buno buvaawa otege njakuja bwe mala nako lumunga ngencha mukolo genda kobera ngenye ngankukubira simu my friend muri mugwa feri muno naye ngumunyo kale sisobode kuja ngabwe njogera nawe on my way to Arua ngenda ku buli mu mutongole kantume RPC oba kantume DPC mission chiba chigudu where is that mukwano why do you want me to be your guest of honor take it ebintu ngebi olusi ngenda bwebe ngenze bwetoka kubya kolya ngatunula butunuzi bwenti ngandi lwachito nze serious kintu kyonna kirimu omunyu I could not disorganize you serious kintu kyonna kirimu omunyu nga livundi yonna naye nowulira soda wano ntunula butunuzi nenjogera nabwe nga bwe mwagala bwe mala kwogera nentema nengenda nenjingira motoka yange neba escort yange nengenda kati omuntu ngoyo nomusanga otya kitegeeza afando Omara nti wadde embeera eri bweti ne nammwe mutambulira mu kutya teri atatambulira mu kutya ng'oyambadde mubiri guno oguvunda oteekwa okutambulira mu kutya oba luganda lwange lumenyefu bitegerekeka bitegerekeka naye bakyakutiisatiisa okyali naye bakutiisatiisa kati wali tayalinga gye bali bangi abagamba nti Omara tegeka greview tokyali threat n'abafande no they are telling me even up to now bangamba ndokungamba nti ojja kukola ki ojja kusasula ki watokola mu Facebook weziri buki ne bayongera ne bateekako the voice others giva mu nsi ya bweru but it's Omara bagala kutta gye bali bangi naye ekirina entandikwa gibeera neki n'enkomerero bwebanga Katonda akkiriza nti Osama Omara leero no anaafa masasi oba gundu tewali tabu ate bameka nze naabanga nsokka eggulu kinaka wansi nga nfudde tekiri naye Katonda yakuuma obukumu bwa Katonda gye neesigamira nnyo okusinga ki ebirala byonna ndi mulamu bulungi Unveiled experience ye program we tuli abagenda maaso n'okutulaba tulina afande Sam Omara retired assistant commissioner of police police yagiwomola 2 n'agamba nti nkinyuse bingi byayiseemu nnyo nnyini ddala kyovulaba nti emboozi tugitandika butandisi tetulina we twatuuse atunyumiza byayiseemu afande Omara bino byonna tubyogedde naye tewazaalibwa ng'oli wa police naawe police wagiyingiramu ng'omuntu ekibuuzo nze kyenjagala okubuuza kiri kimu ki ekyakusendasenda n'okuwaliza n'okwagazisa okuyingira police mu mirimu gyonna egyaliyo omanyi oluganda olugamba nti embwa ezala mbwa yeeyo wali embwa yakuzaala kapa embwa ezala ki mbwa kitange yali veteran of Second World War otegedde yali mujasi mu Second World War yatambula mawanga gonna kati wakati mu baana be n'avaayo Sam Omara eyo si luganda olugamba nembwa ezalambwa kati okyabuuza songa lwaki nabeera mu busirikale kati nga bwe njogera nina mu busirikale era bamuyita Sam Omara omwana yes ayingire ali mu polisi awo omwana wakusatu gyali mu polisi kati ebintu ebyo biva mu nsigo biva mu nsigo eringa nsigo kwegamba your plant it germinates ate Bayibuli egamba ekitiibwa ky'oluvannyuma kirisinga y'olubereberye kitange yali mu Second World War
He retired as a sergeant. Second World War 1942-45. Nazala mutabani we Omara ali ku level y'omanyi. Bible kyega nti ekitiibwa ky'oluvannyuma kiri singa y'olubereberye. He was a junior man. He produced a senior person. Now nange ndi wano simanyi bazukuluzukulu wange n'abalala n'abatabani wange kiki kye baagala. Waliwo mutabani wange agamba nti ayagala kuyingira mu bujaasi. Tayogala ku bya police. I will join the army. Ali mu senior 2. Kati yegomba army. Oba anakyuka aba bwatyo nga kasita sinze ngenda kutumayo. Bobo oyagala onoyingira. Omwana mulekero. So ebintu bigala mu genes. You follow genes. The genes of my father, who was a war veteran of Second World War. I think that is why. And I'm the only security personnel in that home. So his genes did not. I tell you, my father had no fear. Like me, I have no spirit of fear. Tonkanga kanga. Nze sikangibwa. Ekyo sirina omwoyo gwa kutya nakatono nakamu. Bobo onoonya muntu okukanga. So Omara. Onoonya mulala so sigwe ayita Omara. Ndakati balenga ndisaali civilian bwendi. Ompadde n'amaanyi. Yes. Nange we namalira sheno nga si kyakangibwa kangibwa. Ngenda kubanga spirit eyo y'okukangibwa. Njigobye mu linnya lya Yesu. Amen. Afande Omara. Poliisi ogitandikirawa? Natandika nga kasabo. Naawe atandikireeyo. Natandika kato. Abangi abatandika nga kasabo nga bangi. Musobola okutandikireeyo ne mufuuka ba commissioners. Kati nga eyakawumula AIGP Hajibali Moyo. Yatandikirawo. Yatandika nga constable. The once upon a time was a constable. In 1974, we are joining her. Moved up to Assistant Inspector General of Police. Bunch. Njogerechi ndekechi. Banja batandika nga constable bataba ate tebaswala. Kuyogera nti yatandika nga constable. Balala ba commissioners, ba senior commissioners, bagundi babaddemu. Tugenda tugwawo. Naye ate ffe tubadde tulina obukugu ekola ddala mulimu gwa poliisi nga bwe kyandibadde. Poliisi eri eyedda gye tumanyi. Yes, atali y'abaana bano yanakoze. Si bamasappe. Si bano olutuuka myezi 2 n'agula ekyuma. Yes. Abaana bagula ebyuma. Abaana bagula ebyuma mu poliisi. Competition n'avuga ki abantu bangeri. Abaana bagula ebyuma. Kasita bamuteeka ku station myezi 2-3 kyuma nga giparking. Kati bw'olaba omuntu mu poliisi nganze eyali mu poliisi mudala gye ndimu nga assistant commissioner n'olaba nga nvuga motoka eyo kika kyo kyenvuga kya primo old model. You know that man was faithful to government. Ekyo kiwakana? Siwakana. Omuntu nganze ate gw'olina wa mukisa yobadde wa commissioner, a level of commissioners, U1 executive nanyuka ng'avuga primo super. Omanya nti abadde mwesigwa eri gavumenti. Otegere ekyo? Oli mutuufu. Njagala otegere ekyo n'eggwanga litegere nti bwatyo bwe kiri. Abapoliisi abamayinja 3 abaana bagula ebyuma. Bagula ebyuma. Mu nsonyiwe mundaba ba ASPs ndi mukwano gwammwe nnyo yonna gye muli naye mutusaaliza. Babasaaliza? Baleke bagule ebyuma. Afande omwana ajja mu office ng'okoze sitole za poliisi emyaka 10 najja mu poliisi emyezi 2 nga poliisi eyo gikavalingidde emyaka 10 togulanga wadde akagaali yo olutuuka waawo n'ogamba nti rocket science kyali mu kintu kino n'ogamba mukama bwatyo bwategeka ensi. Bamanyi gye bafunamu naye banaafuna ku ngeri embi double triple D. Triple D zakomako mmwe afande. System eyo eri strict yenye erondoola eyo. Basi nga byali ekola PSU senga buli omwe mubuuza. Ofuna omusala gwa miliyoni 2 katugambe. Emmotoka ovuga miliyoni 5. Tukwate calculator tubale. Dembe ly'obuntu NRM gyerese mu ggwanga. Yekoze ekyo kubanga mu poliisi yedda obadde tokkirizibwa kugula ekisukirira musala gwo
naye kati turu owekitiibwa His Excellency President Museveni yakkiriza buli muntu okola business oba oli mujasi oba oli mupolisi okola ki kati oyo gwogamba agula motoka ya beibe ayinza kuba nti alina business yakola ki abasinga abamu babeera ne business naye emirembe giri ogule motoka sibavumirira abangi babeera ne business abamu balunzi bante abalala bikikwega buli muntu alina jajja sente naye afande oyogedde ku kya president ne gavumenti ye nalema okuleeta emirembe nti buli omu akola kyayagala polisi mwe bantu abamu kubakoseddwa olw'emirembe gavumenti gyereese gibatawaanya nnyo nze nina ku talk show zemberako ku TV ne ngamba nti President Museveni mukama ansonyiwe musajja muzadde nnyo he's more of a father Uganda erimu democracy ateetaagisa omungi ennyo asusse afanda abantu abamu bayita bamenya amateeka naye nga bayita mu democracy president gwatuleetedde nti abantu tebagambwako abamu ono bw'omugamba president agamba oyo mwana wange muleke ebintu bwe bityo olowooza emirembe tetulina mingi nnyo democracy nnene nnyo eno gye tulina president nze ndowooza yanditaddemukko ku mukono ogw'ekyuma kyolina okumanya bannayuganda abaliwo kati olugero mmanyi njagala nnyo okwogera mu lugero oluganda luno waliwo olugero olugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubu so mulina okugenderera ku kintu nga bwe kigenda for example mateeka mangi democracy eyiyemu amazzi aganyogoga gamba nga president wa gwanga I think only Uganda yosobola kugenda mu TV ba mu radio no yogera ku mafukule ku president oyo musiru oyo talina kyamanyi oyo netebaako kikutuseeko atandikira kuye oli mutuufu yes ebyo tosobola kwogera Rwanda oba Kenya nti ogenda n'ovuma Kagame oba n'ogenda n'ovuma gundi ka demokrasi eyo eyagireeta naye agigenderamu mu ngeri n'omuvuma omuntu taliko kyamanyi ng'avuma president ng'amujerega ng'akola kiki nga n'atambula n'agenda eyo demokrasi gy'owulira kati naffe police bw'olaba nti ensonga yenjaga katogambe tekirimu munsa tekinuma kuleka nemusanga ng'afuweeta awo nentambula jange nengenda nfiirwa ki oba omanye nti ddala etteeka eryo terimu kugira gundi terimu kwata bulungi you just leave it and live to the standard of the situation in place kitegedde afande obukozi bwo n'obuweereza n'obumalirivu mu poliisi ku bannayuganda abatulaba tukitwale nti kyekyajja kikuleetera kufuna promotions ezo promotion eweebwa one a person who is disciplined two a person who is a performer promotion eweebwa omuntu asobola tegedde ekyo kitegeera in the front line ame emanyi bulungi in the front line bota kano nojjamu byambalo bye n'otwalira bakamawo bakuwa kano yes you kill the kano you can be a kano otegedde ekitegeera kati tulaba nti nze nalemesa kano kibasobola okunyambaza yenyambalo efanagana nga yiye SSP okuva ku assistant superintendent to SSP ne bakubuusa noyambala wano notekane mu kitogi za saati gundi zisobola nezimala emyaka ebiri ne bampa bya assistant commissioner era naritayaringa nga sitoma tewatoma no sitoma oyo science omumbuulidde owulire science eyo sitoma bw'okola obulungi osiimibwa akola bulungi yeebazibwa naye kankubulire mwanatu bw'otuuka ku ekyo omuyimbi eyayimba nti basimu ogenze yalengera wala
nature y'omuntu Katonda gy'atonda ng'omuntu alina nature bbiri okusiima n'obutasiima kati nature y'omuntu eyo kankubulire bw'oba oyagala omuntu akusiimire ddala nature y'omuntu eriyo bbiri okusiima n'obutasiima oba kangambe nti okujjukira n'okwerabira kajjogere kukujjukira n'okwerabira oba oyagala omuntu akwerabire mangu oba oyagala omuntu akwerabire mangu kola birungi abantu abakola birungi tibabajjukira banga ddene naye bw'oba oyagala omuntu agane kwerabira mirembe n'emirembe mukose kasita okosa omuntu kola kintu ekikosa omuntu tajja kwerabira mirembe n'emirembe amina naye mukolere birungi ajja kwerabira dakika budakika maze kola ki if I harm you you never forget me if I do good to you characteristic of mankind is to forget and to remember and the principle is do good you will not be remembered for a long time abalungi tebajjukirwa do something wrong nobody will forget ababi bajjukirwa Unveiled experience ye program gye tulimu tuline afande Sam Omara akadde keeko tukyagenda maaso n'obatuusaako emboozi ye ebibuuzo bingi ebyennina eri afande biyitirivu nnyo atubuulidde kozi poliisi wagiyingiramu akaki nayingira busirikale bwaka kinaana oweereza ate ogamba watya abayingira mu 7 nga bakyalimu nabalekayo balala abala bayingira juzi bamala myaka 2 nebadamu ng'amaze myaka 2 mu kuwumula nebadamu nebakola ki nebakomawo lwaki asirikali temwagala kuwumula poliisi enyuma nnyo oli atuuka ku retirement age nga tayagala bw'otuuka ku retirement age ate oli ku retirement cycle from constable to senior commissioner bw'oweza nkaaga no shortcut ogenda naye bano abalwawo eyo oyo presidential appointment rank ya police ekoma ku AI ekugundi ku senior commissioner okubeera nti oli mu civil service yes koma ku senior commissioner from AIGP DIGP and IGP those are political appointment president awagwa ayagala gwamanyi nti asobola akuwa era eyo wali ba 60 plus yes even if you are 60 I'm now 63 naye president basala bonaka nti Omara kati muwade AIGP kubanga njagala akulembera ekitundu bwenti akuwa n'ogenda n'okola kitegeeza ki nti tosobola kuddayo ku poliisi bwa president bw'aba akuyise ng'okyali assistant commissioner ngambye nti kasita president katampita tasobola kumpita nga assistant commissioner kubanga mulimu gwange ne public service zagwawo tokyasobola kudda mu public appointment service ye nga AIGP eyo paka okuda bagulu paka gudi eyo he can make you go there back naye fande police TV kanalaba ba AIGP zaawo nga balajana bafukamira bavunnama gwe wagenda bugenzi bwotyo AIGP ebe political appointment by the president or something mu contract otegede nkitegeera ate position eyo si yakusaga ya manyi kibola naleka n'abalala abayingira mu police in 1974 and 75 they were still there they worked more 2 years judges ne babawumuza because that is a political appointment now for me who is ruled by public service I had to go and those people they are getting finished babagenda bagwawo generation ekomawo ku bantu babana bafe bapya bagenda bakola ki bayingirawo emyaka gyomaze mu police oba gyomaze mu forces katugambe bwe tutyo 1980 paka kati gye myaka nga wawumulira nga owezeze emyaka nga 4 biki byosanyukira nti bino ddala bino bye nafuna mu police oba katugambe nti bino byansanyusa mu 40 years zange za service ekyansanyusa kwe kukuma integrity yange
nze nakuma integrity, my integrity. I did not spoil my integrity. Chansa nyusanyo chobola nakati bantu banjagala kubanga I kept my integrity. Kicho tegeeza nga buli bwenguzi ngeyo sajinyigiramu nga kutulugunya abantu ndi okwata moto okuba abo kibikiyo ngeyo kanga abantu ngeyo nali musajja w'abantu kuvedda nenyumiriza mu ekyo kyokka obandi mwavu obandi ki nebitonotono byenda asobola kufuna nakyo weekiri nafuna maka malungi nafuna promotions nezijja banja bayingira naffe retiring and when they are constable, corporals and whatever. Nafuna ko bingi. Naye afande. Nafuna kuyimusibwa. Bwe tuba tunuulira mulimu ndowooza types oba mbiyite type za njawulo. Mulimu mu abatagenda kugaggawala ne mubeeramu n'abagenda okugaggawala. Gwe sente wali tozaagala kubanga amazima go atukikkirize abatwala ku Soul TV afande Sam Omara si musajja mugagga. Sire mugagga nakatono. Si musajja mugagga bye mumanyiko ebitono si ye mugagga gwoyogerako. Naye ate nga waliwo abali mu police nga bavundu. Yes. Mwete mwayagala kugaggawala. Kabatuuka n'okuwa miliyoni 2 ezanyiiza ennyo ze wagaana. Era nazigaana. Wazigaana n'ennyiiga. Yes, nazigaana. Nekubira n'essimu ne ga fande zikwate. Abantu ne banvuma obusiru. Naye manyi lwaki? Omuntu ng'okola ku nsi eno. Oteekwa okubeera n'omwoyo gw'okutya Katonda. Oli mutuufu. Nze ndi musajja mulokole. Kimu kya 10 njebeera Katonda mu kanisa. Kati gwe naalya nguzi ya milioni 12. Ntwale kimu kya 10 ngende muwe nga banene Katonda. Katonda muli wa nguzi. Anti kati afandi Katonda sente azituwa nekyokubiri. Sente azituwa makuba ag'enjawulo kati zaali zize mu kkubo lye wali totegedde. Eyo kintu ekyo babadde bazimpa ndeke operation abantu baffe oba gavumenti egende. Otegedde ekyo kati yinza okukkiriza ekintu ekyangeri eyo. Baali bakuwasegulira ekkubo. Yes. Gwe wano ogwira bwoti. Tulemesa. Ffe tugire tuti. Yes. Waliwo n'abantumira abantu mu mpola. Omala va mu operation go tulemeseza. Va mu operation eno bwe tutekinga otujja kuwa post gyoyagala yonna. Neweziba AIGP tujja kubawa. Nali awo kati ompadde nze nakuugira nga simanyi nti byalimu ebyo. Nze nalowooza nti oli akuweereza miliyoni 2 kusiima weebale kola. Si kusiima. Si kunsiima. Yali nguzi. Nguzi. Nze sirya nguzi. Obaleke bawambe government. Bible somewhere in this number say, do not secretly eat bribe, because bribe blindfold even the eyes of the wise people. Inditolya nguzi kubanga nguzi eziba n'amaaso g'abantu abagezigezi. Bible kyegana nange kyengana. Sakiriza. Naye nguzi eyawukana kasiimo. Naye yo yali nguzi. Nguzi opposition yandebalenga mpaka simu. That was opposition people. But the one giving to me. Wazikwatako. Nagamba Kaihura tukole tutya muntu. Twaline Kaihura. Oli najja n'abasinka. Yes. Yasinkana ffe, yasinkana nze. Batu mabanta olinga baby. Nogenda n'oloopa. Kati batu mukonogaze nengamba ate waliwo abalende sente kimanga wali. Twalikola epiro ya hotel. Alete sente zino koletya. Njirye tugende maso ne mulimu gwange awo ngambuza Kaihura. Kyali tricky. Kaihura ngasagasagana n'ebigambo omanye tesalawo mwana. Nze mwenye nengana gendo gambe abakuwa sente ezo milioni 2. Ndi Sam Omara agambye nti milioni 2 tegumumala. Bagende balete dollars mutwalo 20. Ekyo kinamala kunyuka mulimu n'enkola ki. Kati ombamba kalowiriza kubanga wagenda kujayo dollars za America, which is by that time is equivalent to around 800 million. Otegede basajja ne bagenda nga sente ebadde wansi ne bazizaayo. Jeno Kaihura banga abulira ebadde wali nimugamba kati kole tutya
tuliye sente zino ngende mu maaso ne mulimo oba shisho ogamba nembalaga abantu abo abatuletera sente ezo tebabakwata oba zaali mitego oba zaali ki nagaana sigenda kuzirya kyo kyemmanyi. That is what we call high integrity. Mukama mulungi eyo bagiyita high integrity. oba kuzirya teri akkiriza nti wandibadde okyaliwo. Okakasa sirowooza bangi bazirya ne babaawo naye lwakutya Katonda n'okutya kwonoona integrity yange kyekyandetera ekyo kyokka saasigamira nti bwengenda kulya esooka ne bebagenda kulonda sente ezo nze nali nkumibwa n'abantu 12 mundu 12 ekuba muntu omu niwenaga nti ngenda zino ngenda opikinga nempikinga bwoze nemeka andetera sente ezo oze ne muntu meka gamba bugambi that was personal integrity, protection of my personal integrity. Nengana sente ezo naye abanvumya obusiru bangi nga nekasiya busiru muti mugezi bw'olya nguzi oba olya kikolemo oli mutuufu kuba nabo ne bazzukulu bo kikutambulirako nti olwo yakola kino tuli mu Unveiled experience oyogedde ku Jeno Kayihura wakola naye nga mukamaawo mu biseera ebyo yali atya tumalirize. Kayihura yali musajja mubi. Kayihura yali practical man. Otegedde era mujjukira kyobola nti twakwatagana nnyo naye bulungi. He was a practical man like me. I'm a practical person. Siri muntu wakutuulaawo. I'm not office person. wamumiitinga koko wamumiitinganga omumiitinzi bwatu bakolaganira wamu okumumiitinga mu meetings oba twakolaganira wamu nga lunaku twogera bulungi nga mukaaga ne tusinga ne tukola ki kola bino kyemujjukirako yali agaba sente nze yampanga yakuwanga sente enzijukira 2008 awo mu kitta bakazi bwe battira ennyo abakazi awo nansana n'eri entebe side nalinga naye mu operations sisobola kugamba amount gye yampa yakuba kampu enansana nga nze komanda ye nansana nga nze komanda w'amawulire ate sijja kwegaana si bokka nze nasasulanga ate omusasuzi neeseere ajamba afande Kayihura we miss you so much wali badde waffe nnyo si bubiri yatuwanga afande wafande Kayihura nga tulya ebijanjaalo era nentandika okumenya amannya g'abamawulire bwana Mutebi kibola nti enkyukakyuka entambula n'ebintu bimeka bibiri ekirungi n'ekibi. 1 advantage to others 2 disadvantage to others. Kati enkyukakyuka erese ki kunze gwine Kayihura omunene simumiitinga ng'ali mu kintu enkyukakyuka comes with two disadvantage to others and advantage to others. Afande okyola nzija kubanga gwaddira mu bigere yali taata Unveiled experience enaku lwayo afande wano tetugenda kusukkawo naye bannayuganda bakyakyebuuza ekintu kimu lwaki bakuyita mukoddomi wa Buganda. Ekyokubiri lwaki bakuyita musajja wa Kabaka gwe Omara lwaki bakuyita musajja wa Kabaka olina ebyenjawulo byokoze mu Buganda wano oba omanyi abantu balaba tuli accountable. Unveiled experience olunaku lwayo tugikomerekereza tujja kutandikirawo olunaku olw'enkya mubeere bulungi mweraba.